Agala omuntu adde yebuze lwaki baluddewo gaba kadi mukulu bakyetegereza akyasolooza ali mu kukama ente ekyavaamu amata mata gakyajja ng'atogama nti ndekeddeawo kama mata gakyajja era ekimusazeeko kigibbanga nti liweddewo naye gwe tomanyi kiri mu kadi abantu tebakyebaka abamu n'abakyala amaka gafudde wakadi omwami ne bwamukwatako zuukuka awoza kimwazuukuka alowooza kadi alowooza bamukonyeeko bamuwadde kadi bagenda kubaawo okulya n'okomba essuwaani naddala kadi eno nga bano bamaze ofulumya lisiti nakugamba wano mwami Ssekanja kwolwo twalisabye gavumenti eyise ekiragiro bwe edduuka bwe liba litunda miguwa teritunda edduuka eritunda amajambiya adiweya teziguza omuntu ejjambiya tebaguza omuntu ekisi kyonna kamwokya wagenda kubaawo vaawo mpitewo kavule makerere tolabanga bulijjo bakuba poliisi etulumbye ku luno bagenda kukubira poliisi jangu otutaasa era bagenda kunenya nnyo poliisi okulwawo bataasa abe makerere kavule buli ali awa eggaali gye bamugamba ozimba yagizimba naye nga yakulumba Makerere Kavule teyagizimba kulumba Museveni olunaku olumu bamita Derek Nyeko yabalozaako bamulozaako ne bamulaba era okulonda kwe Makindi nga balonda ba coordinator kwayiika kwolwo yajja n'eggaali nga yaba NRM bokana balina obutisaati bwa NRM naye nga azze kubalaga nti okubiri nabagamba wano nti NUP naddala famire ya Mwami Kyagulanyi bantu babazi ba ssente buli kye bakola bakikola bakibala obadde omanyi nti ekivulu kya dakisi kya leero muto wa Kyagulanyi lwaki mu kiseera nga tebannabagaba tiketi era lwayagala akiteekewo kati bw'omala n'ogaba tiketi mujjukire nti abasinga okugula kadi kati ezo bweziti ezaabo abayimbi abakkiririza mu Kyagulanyi abagula tiketi beba agala kadi akati olina abantu bana namuŋoona Lubya Kinoonya abaagala obwa kansala olina abantu bataano ne mu muluka omulala abaagala obwa kansala kati okugula tiketi abo bosookerako abagula tiketi zo netebo biki netebo akati bonna bameeya ababaka ba parliament banjagala tebo olina okugula tiketi kubanga bagambye n'omukulu gyali osobola okubeera wanaakulabira kati bali tebasobola kugaba tiketi ng'ekivulu kya dakisi tekinnaggwa kubanga abo be bagenda okuwa ne batagenda kuwa bonna babaagalamu akasente kino kye bayita omuntu akubeeka n'akuba ne muki obutasukka mande kadi zijja ggabwa kuba ekivulu kya dakisi kiwedde bamaze okukola ze bakoze nakugamba wano nze omwe yayimya wano mu kamera nakwebaza Mwami Kyagulanyi programu yange yagitega namugamba basolooze tokowa naye oba wataagawo ekirala ekibasolooza kati essaawa zino kitegeke. Salamu alaikum Hajati Nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiyo embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Hajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno. Wona osinzira okubeera ng'otulaba olunaku olwaleero nkwaniriza nnyo nkubuuzako nti wasiibye otya wasuze otya oli otya mu ggwanga mw'oli mu kitundu mw'oli ne mu kaseera mw'olabira afunye okusomoozebwa nkusaasidde ofiiridde olwazza n'okusomoozebwa okulala asatuka ku buwanguzi nkuyozaayoza tuli ku MS Media nze Matiya Ssekanjako nyina Mr. Kabuuka Sepiria wa DF Democratic Front ate era mususuzi wansonga agenda kukubuuza tugenda tutandika okwogera ebigambo sebubuuza abantu abatulaba bakama baffe era abatuwuliriza nsanyuse nnyo n'olwaleero okudda wano twongere okuwayaamu era nga bulijjo ntegeeza abantu nti kyoba totegedde at least kisooka okirowoozeeko toyanguwa kupapiriza kuyomba oba kuvuma kubanga ate oyinza otuuka mu maaso nga gwe wabadde okitegedde obukyamu. Erinnya lyange nze Kabuuka Sepiria chairman w'ekitundu kye bayita Masanafu Kinoonya sebo ye zone yange mu Uganda yonna ye zone esinga abantu abangi erina abantu bameka tulina abalonzi abali mu register bali omutwalo gumu n'abalonzi abagwamu naye bw'obala abantu abakulu
ngo baze n'abalonda n'abatalonda abasula mu zone yange nsuza abantu abakunukiriza emitwalo 3 kati zone ebanga village village esobola okuba ekyalo kyonna naye ne batemamu zone kati Masanafu tulina zone 2 tulina Bukuluugi ne Kinoonya naye Kinoonya mu Uganda yonna yesinga abantu abangi ate mu Uganda yonna omuluka gw'Olubya gwe gusinga abantu abangi gwena bameka gwamenyawo Kasubi nyinza obutakubulira nnyo toto ntuufu naye nga gwamenyawo Kasubi kati mu Uganda yonna fe tusinga abantu abangi buli Kasubi yali yesinga abatulaba ndi musanyufu ennaku zino gyempita banyongeddeko Seberinnya eddala Mwami Ssekanjaku Kinanjo kyankimize kinakwo kimize bantu kati bampita Kabuuka Sepiria Kinanjo kyankimize atatya biduduma balabanga bintu si byangu agafa mu bulimi omanya agafa mu bulimi gano tusobola okugogera keddakiika nga 5 engeri gy'oli omulimi esebo abatulaba abatuwuliriza nga bulijjo tubagamba nti emwanyi yaffe tesobola kugwa bbeeyi sebe emwanyi yazzeemu okulinnya ate buli kiro yammeka kati wetwogerera kase alumbi ogumu akakaaga waliwo omwana mukwano gwange kaliwo akantu ke yampeereza ndowooza ali Saudi Arabia kiro ya kase ya mitwalo 3,200 eri ejja wano kakati naffe wano bbeeyi tefaanagana kubanga kati katugeze nze wange wemba ntonde mwanyi ate situunda bbeeyi emu ne banneiba bange nze ojja kusanga ng'oli bwengula edinga ate nfunamu nnyo kuba nzirabirira nziriisa nzinogezengedde nyanika bulungi kati n'abaguzi baba bagamba nti Kabuuka atunda buli omu ayagala ajja agula ezange zigende zitabule ziri kakati n'olwekyo n'abalimi tubakubiriza ntulima bulimi kutuusa mukolo naye lima ofulumye ekintu ne bwe kitaba kingi naye nga kya mutindo singa bannayuganda tusobola okukuuma emmwanyi yaffe nga ya mutindo ne tugirabirira bulungi mu nnimiro ne twewala okufuuyira ebbomba ogwo omuddo ne tulima emmwanyi yaffe nga tusaawamu busaayi si kirungi okufuuyira kandi kati eddagala eryo lirina kye likosa ku mpeke z'emmwanyi likosa ku butonde bw'ensi bw'ogenda okuwunzika emmwanyi nga bw'oginogera lisigalamu kati ate waliwo bagamba tufuuyire ekimuli kino okukwata obulungi okufuuyira emmwanyi kirala okufuuyirako eddagala biki eby'emmwanyi naye njogera ku muddo guno eddagala erikaza omuddo lya bulabe nnyo naddala abalimi b'emmwanyi kakati olwaliro njagala kukubiriza bannayuganda bali wano naddala abavubuka nti mukolerere nnyo obukulu ate obukulu buteekereteekere obukadde naye obukadde bumenya Mwami Ssekanjaku omukadde omwavu ku kyalo yaloga omukadde omwavu ku kyalo yasera era ojja olaba tebasobola kugamba musajja ali mu benzi nti nja kutwala wa Ssekanjaku akulye era banoonyayo omusajja ali eyo yasiraanira eyo baga nja kutwala ewa gundi akole ki ku kyalo gwofuuka kanga baana n'olwekyo abantu bawano nga tukola bye tukola tutegekera obukadde bwaffe naye tosobola kutegekera bukadde kuba tolina biliyoni tolina sente nga zabakirumira zinazimba za keedi gwalina esente entono mufuna mpola nga nze osobola okugenda mu kyalo n'ogula yiikayo mu kyalo wakyaliyo nawakyaliyiika obukadde 5 obukadde 10 akati omuntu okukwata sente ogula akapoloti e Kampala 5 ku 100 oba 5 ku 5 ng'ate zisobola okugenda ne zigula yiika 10 genda ogule ettaka lyo ogenda osimba emmwanyi osirike emmwanyi ejja kulinnya era nga naffe abakulembeze tukubirize nnyo abantu baffe tukusobola okukuuma omutindo gw'emmwanyi naye ekikulu mu byonna tukole naye waliwo bye tukola wano ebitukyamuukiriza olwaleero n'ofuna naye nga tulina insurance nti n'ekyo ojja kukola ki tuve mu kwagala ebyamangu tunoonye ebirwawo naye nga bizitowa waliwo omuyimbi omu yayimba n'agamba walima muwogo n'ennima amatooke muwogo we yakula mangu n'ozikola ki ndoza yali Kyagulanyi nti omuntu alimye muwogo afuna mangu kyokka alimye amatooke alwawo ofuna naye ate bw'afuna afuna kinene akati omuntu alimye ebijanjaala alimye ennyaanya osobola okufuna mangu mu myezi 2-3 alimye emmwanyi kijja kuntwalira omwaka gumu n'ekitundu ku myaka 2 okutandika okubaako kyenfuna naye bwe naatandika okufuna nja kufunira ddala n'obukadde bwange omuntu alimye emmwanyi Mwami Ssekanjaku n'osimba emmwanyi zo n'ozirekayo n'ojja e Kampala n'ofuna ebizo naye bakusibye mu kkomera n'omala emyaka 3 bw'oddayo owawagula buwawaaguzi n'osalira n'ozitemera ne ziddamu ne zikuwa eyalima ebijanjaalo bakasooli afuna mangu naye sizoni eno bw'atalima ebe muyiseeko ne bwakiriwa mu Bukereyi
ebe muyiseko nolwekyo tuyiga okukolerera ebinene ebirwawo okusinga okukolerera ebitono ebigwawo amangu. So omwami Kisekanja baduli wangamba nti omuntu fabagula emyera n'okulota tosobola kulota tumanya kikatamere kyewadu kankuli Abaganda tebakyaloota ne bw'osoma bayibuli abaana ba Isirayiri bayimirangawo ku birooto. Waliwo omusajja baali bamukazaako sekalootera oyo Yusufu gwolaba yawangula lwa birooto ng'aloota. Omuganda oteekwa okuloota, bw'oloota oba oyingidde mu nsi y'omwoyo okumanya ekirinajja n'ekinaddawo. Era Omuganda asobola okuvunula ekirooto nagake naloose kino kitegeeza kino, naye njagala otambule wano ombulire ne bannaffe abatulaba abali eyo omaze ebbanga ki nga tuloota. Ki ekitugaana okuloota? Bye tulya ne bye tuwangaaliramu. Omuntu takusenga analoota. Omuntu olidde muceere oloote ki? Oli kawunga oloote ki? Naye omuntu alidde ettooke lye lya Nakitembe lwaki taloota? Gwe okimanyi nti ettooke n'Omuganda balina oluganda? Badde okimanyi? Badde sikimanyi. Kakati ettooke kankuwa ekyokulabira ku kinaba kiwa kankibabuulire. Omuganda okumulaba nti muteeketeeke omulabira ku lusuku. Olusuku lw'Omuganda luba lusalire. Olusuku lw'Omuganda bw'aba lulimye lubikkibwa. Kitegeeza nti otunulira ennimiro y'omukyalo Omuganda n'omanya nti bwefaanana n'obuliri bwe bufaanana. Omukyala n'otuuka mu lusuku lwe nga lujjudde essanja manya ekisenge kye kyonna si kiyonjo kirina galaale. Omuganda bw'aba atema ettooke alitema mu mpola n'obwegendereza n'aliteeka wansi. Bw'aba alyetikka talireeta ng'alirengezza. Ne bw'aba alyetikka tasobola kuddira kikolokomba ate kitunula eno era lirina entunula gye litunulamu. Kyokka era bw'aba alireeta talireeta nga likunamye, aliteekako olulagala. Si kubanga alireeta nga likoze eki. Kakati Omuganda ng'atya ettooke okkunama ate ye tasobola kukunamira bantu. Kati ebimu ku bivuddeko naye ensi n'olaba ng'abantu bakunama butafuna kuteekebwateekebwa. Omuganda omuwala baamuteekerateekeranga mu lusuku nti totwala ttooke nga likunamye. Kakati ye bw'aba atya okutwala ettooke nga likunamye ye anaakunamira atya abantu nga batasobola. Omuganda gwe okimanyi nti emmere ey'amatooke tebagikola. Eno emmere endala nga lumonde muwogo bakola nkole. Ngenze kukola mmere ey'amatooke bateekateeka nteeketeeke. Bali mu kutegeka mmere. So dore oluganda lw'ettooke n'Omuganda olaba Omuganda muve ku bino kati bye tuzaalira abaana mu malwaliro. Omuganda bw'azaala omwana waliwo omwana gwe bayita ow'emabega asembayo oyo bamufugika ku kitooke kya Nakitembe. Era ekitooke kye ekya Nakitembe nga baafugikako omwana oyo asembayo bwe batemako ettooke gwe tolirya kubanga ojja kuba olidde muganda we. Kati Omuganda n'olusuku ba Luganda. Era gye tukomye okuva mu nsuku gye tukomye okulowooleza mu buwunga mu miceere makoloni tosobola kuloota. Ekitugaana ekyo byebimu ku bitugaana. Ate madde sikimanyi ekyo. Kakati njala tugendeko mu vaawo mpito w'ebyobufuzi 2026. Abagenda okukwata bendera NRM yo yabalagadda mu kamyufu. Era ne tribunal ne bagiteekawo n'ekola ogwayo ndowooza egenda kuddamu kukola mirimu mirala ku bya seeke. Buli omu ali mu kwebuuza kiki ekiremeseza NUP okufulumya lisiti kubanga waliwo lisiti ezifulumwa ne baziteekako fake si ntuufu. Lwaki ekandiriza okutuuka olwaleero kuba buli omu amaaso gali makerere kavule? Ekisooka NUP kyeri mu kukola kiri mu kumenya bakandideti baayo nti oli yalagadda ttiimu gwe ono yali era tegese agambe nze ngenda ovuganya gundi balabe wanaamwambala akyali mu kwewuba nfunye ntya tiketi. Naye kimu ku kyo bukuusa mulimu obulabbayi. Omusajja yakwata Sekanjako n'akwata Kabuuka bantu 3-4 beesimbye ku tiketi emu 3 n'abalyako ssente kati akyapima njiwaani ndekaani. Ekyokubiri nabagamba wano nti NUP naddala famire ya Mwami Kyagulanyi bantu babazi ba ssente. Buli kye bakola bakikola bakibala. Obadde omanyi nti ekivulu kya Dakisi kya leero muto wa Kyagulanyi lwaki mu kiseera nga tebannabagaba tiketi era lwayagala akiteekewo. Kati bw'omala n'ogaba tiketi mujjukire nti abasinga okugula kaadi kati ezo bweziti ezaabo abayimbi abakkiriza mu Kyagulanyi abagula tiketi beba agala kaadi. Akati olina abantu 4
Namungona lubya kinoonya abaagala obwa kansala. Olina abantu 5 ne mu muluko omulala abaagala obwa kansala. Kati okugula tiketi abo bosookera kabagula tiketi zo. Ne tebo bichi. Ne tebo. Kakati bonna ba meya ababaka ba parliament banjagala tebo olina okugula tiketi kubanga bagambye n'omukulu gyali osobola okubeera wana akulabira. Kati bali tubasobola kugaba tiketi ng'ekivule kya dakisite kinnaggwa. Kubanga abo be bagenda okuwa ne batagenda kuwa bonna babaagala mu akasente. Kino kye bayita omuntu akubekana kuba ne mu kibira. Baba kuba buli ango. Era abantu ba Nuupu ekimu kubigenda okubasuula. Esente ze baali maze n'okuteekateeka constituency zaabwe n'emiruka gyabwe mwe bava bobongo bonna n'amagezi babutadde kavule. Babutadde kavule. Kakati bwogenda otunulira nti olwaleero obutasukka mande kadi zijja gabwa kuba ekivulu kya dakisi kiwedde bamaze okukola ze bakoze nabo nakugamba wano nze omwe yayimya wano mu kamera era kwebaza Mwami Kyagulanyi programu yange yagitega namugamba basolooze tokowa ne oba watagawo ekirala ekibasolooza kati essaawa zino kitegeke obasoloze kubanga tugaba ddagala Katonda yawonya. Sheikh Masunga ne Hajati Jaliya abasangibwa e Kawanda nga bayita mu kitabo ekitukuvu Kurhani mu bakugoka okusoma dduwa ezigoba ebisirani ebya buli kika amajinni amayembe emirimu gyo gyafa olina olutwe oba omukisa gwe gwabula olina omuntu we yabula naye ng'oyagala akomewo oba oyagala kugoba mizimu ne balabe bo enga teweddeko soole ng'onoonya omulimu olina emisango mu kkooti egy'ettaka n'amayumba olina omuntu walemedde ku mwenga obasigala omukyala oba omwami nga tolina kwagalwa ezo zonna ensonga n'ebirala babikolako bulungi nnyo. Basangibwa Kawanda Bombo Road oba bakubireko ku 0769878458 ku email info@masungadoctors.com ku website www.masungadoctors.com oba ku Facebook Masunga Doctors. Enkya waliwo bogenda okubaka bwanango nabo. Ekyokubiri bwe banamala nabali okuyitamu nabo tojja balaba. Olwaleero bwe tuba nga Mwami Kyagulanyi nga naye walaba wana abasololeza katumwegapo abakoleki abasololeza sagala omuntu adde yebuze lwaki baluddewo gaba kadi mukulu bakyetegereza akyasoloza ali mu kukama ente ekyavaamu amata mata gakyajja ng'atogama nti ndekeddeawo kama mata gakyajja era ekimusazeeko kigibbanga nti liweddewo naye gwe tomanyi kiri mu kadi. Abantu tebakyebaka abamu n'abakyala amaka gafudde wakadi omwami ne bwamukwatako zuuku kalu awoza kimwazuuku alowooza kadi alowooza bamukonyeeko bamuwadde kadi abantu bongo bonna buli mu kadi naye nga njagala kulaba abatuwuliriza okuleka nga tuzzeeyo kino ekisobola okutaasa ebyo nammwe abatulaba abanuupu abali ku bunkenke bwa kadi bino bye twogera bitaasa mmwe okuleka nga tuzzeeyo mu byobufuzi ebituufu ne tudda mu byobufuzi ebigamba nti omuntu yalina owanguza ekibiina. Kubanga kati gwe weebuuze aba NRM bali mu kwekuba beekubira kadi naye kyabwe kitegeerekeka kyawukanako ku kino kubanga NRM omuntu awangudde ku bwa kansala yafuna tiketi y'obwa kansala bwa NRM katugeze waffe e Masanafu bamuwa obukadde 2 bumuyambeko mu kalulu. Kakati aba NRM ye tatunulira kuwangula wali yatunulira nti bwe nfuna tiketi ya NRM kadi ya NRM ne bampa obukadde 2 bwe nkozesaako obutaane 15 ngula ya akazigo. Saata abanuupu bo balowooza nti bwe nfuna kadi ya Nuupu ne bwe naaba ndi Kimbuyege nga siina maanyi nja kuyitamu ate abantu abo baavuddewo ojja kumala okukolerera kadi ogigule kubanga yo kadi ya Nuupu egulwa mu bintu bingi by'omu alina kyawaayo olyawaayo kyalina osobola okufuna kadi ojja kumala okugifuna owaddeyo ebibyo by'obadde nabyo kadi ogifunye ojje mu abantu osange nga biralamu kuba kuluna abantu nze nkimanyi abantu mbabeeramu ssebo tebagenda kulonda kumala galonda nti balonda kadi abantu bagenda kulonda oyo agwanidde okulonda. Kati kyogamba bagenda kubaawo okulya n'okomba essuwaani naddala kadi eno nga bano bamaze ofulumya lisiti. Nakugamba wano Mwami Ssekanja kwolwo twalisabye gavumenti eyise ekiragiro bwe dduuka bwe liba litunda miguwa teritunda
edduuka eritunda amajambiya adiweya teziguza omuntu ejjambiya, tebaguza omuntu ekissi kyonna. Kamwokya wagenda kuba ovaawo mpitewo. Kavule Makerere. Tolabanga bulijjo bakuba poliisi etulumbye. Ku luno bagenda kukubira poliisi jangu otutaasa. Era bagenda kunenya nnyo poliisi okulwawo bataasa. Abe Makerere Kavule. Buli ali awa eggaali gye bamugamba ozimba. Yagizimba naye nga yakulumba Makerere Kavule. Teyagizimba kulumba Museveni. Olunaku olumu bamuyita Derek Nyeko yabalozaako. Bamulozaako ne bamulaba. Era okulonda kwe Makindi nga balonda ba coordinator kwayiika kwolwo. Yajja n'eggaali nga yaba NRM bokana mbalina obutisaati bwa NRM. Naye nga azze kubalaga nti mbasobola. Eggaali yalumba egundi awo. Abakulu ne beesibira mu ofiisi. Bwe bagigaba leero enkya suubira okwekalakasa nga abantu tebeekalakasa kugoba Museveni. Nga beekalakasa ki? Kuba makkaadi. Ate abagenda okusinga okwekalakasa bakazi. Kuba ate yo bo wawaddeyo binene ebisinga ne ssente. Nga baagala kaadi. So dile eno si takitiki y'abano ebayamba nga NUP okudira engoga bakaadi. Teyina kyebayamba. Kubanga candidate buli lwotomuwa budde kwetegeka gwoba omukotogedde. Candidate bwomuwa obudde okwetegeka ajja kugenda mu bantu bamubuuza ebibuuzo ebi asobole okubyanokola. Naye bwe mubeera nga mweyuzaayuzizza mu kaseera katono, suubira abantu abagenda okujoyininga ebibiina ebirala, suubira abagenda okugira ku bubonero bwa Namunigina bangi. Kubanga ekisooka enkola engaba ya kaadi nabo bennyini abayirimu si bamativu n'engaba ya kaadi. Kutesobola kuŋŋa nti abantu bonna ne bakansala lusisiri bonna obasunsulire Makerere Kavule. Gwobategeera oti at least waligambye abeerubaga ne wabayo akakiiko akabasunsula. N'ogamba ab'e Nakawa nabo balina akakiiko akabasunsula n'ab'emukono bwe batyo. Naye tuli wano baali batugambye nti bamalirizawo bagenda noza ne Uganda oba mu bitundu bya Buganda ebirala, naye sinabalawe bagendayo. Oba tebalinayo bantu tebalinayo. Ekibiina kya DF okiraba ekikulemberwawo na Lebo Mpuuga kyabadde Masaka ne kisunsula wakirabye. Ekivaayo ne kigenda mu Eastern ne kisunsula. Era ba candidate omumwa ne waliwo ne chairman wa district Mulamba aliko namulabye nga alekulire NRM n'ayingira kyagenze noza ne Uganda ku Lwokusatu ne kisunsula. Babaddeyo ku Lwokusatu ne ku Lwokunajjo. Walabye amaanyi abantu abagize kino bijjo kye tugamba abantu nti ffe tetwajja DF teyajjirira abantu bano ba Museveni baba Kyagulanyi. Abana abatwegasseko batwegatteko nga baagadde. Ffe tulina nnamba y'abantu abo nga bwe walabye noza ne Uganda. Babadde tebalonda Mwai Museveni nga tebamwagala ate nga ne Kyagulanyi baagaana omugula. Naye ate ku Besigye baali bamwagala. Kati nnamba eyo ffe gye twagala esigala yeeteronda. Oluutu ewedde abantu abasoba mbukadde 8 tebalonda. Ffe ne tubafuna Museveni tuba tumumaze. Bano bokaboka abatajja mu kulonda ffe be twagala buli omu asigaze ababe. Kyagulanyi kola ekisoboka onyweza abantu bo. Kitegeza kandidate gundi Honorable Paul agenda kujja kuba president. Nze bali manyi bwaka wa parliament. Kyoba omanya nti ekibiina kya DF kyazze kyagala bukulembeze obweggwanga. Oba n'abawona Lebo Mpuuga oba n'abawona Lebo Mpuuga twagala bukulembeze bwa ggwanga. Kubanga ne bwe tugenda ne bwe tugeze olwaleero singa na Lebo Mpuuga abatazze ebibiina ne bituula ne bigamba nti abooluganda bita bebikonagana tebyatika tukolaganire wamu. Kuba kati luli obadde ona Lebo Mpuuga omuzaalawa kati akulaze nti munoza ne Uganda nsobola okukungayo nenfuna ba candidate ab'omuzinzi. N'akulaga nti mu Eastern nsobola okukungayo nenfuna ba candidate ab'omuzinzi. N'obitundu bya ne Kasese yenna twamuleese. Kakati kiba kitegeeza mutuula ku mmeeza gwe totaddeeyo ne mukaanya batya bwe munaatambula. Ebibiina bikyalinayo akadde kasobola okutula ne basawo ne bagamba nti ffenna tugenza okulaba Nupu neereeta candidate Mpuuga DF neereeta FDC neereeta
ekyaba Mwami Lukwago ne kireeta ne abala ne baleeta bamunyagwa ne baleeta fera twagala kweronda mu candidate omuku wa president tusobola okuvuga nti Kyagulanyi atusinzeeko ne tuga nti Kyagulanyi akwate Buganda nga bwagikutte bagidumire ne Honorable Mpuuga tu DF ekuleetere teso yonna ekuleetere ebitundu ebisigadde emisege tusobola okumutwala mukolaganidde wamu era nze ngamba abatuuliriza nti tusobola okukolaganira awamu naye mukubaako bye tukkaanya kubanga ebibiina bwe tuba tunakolaganira awamu waliwo abantu abatasaanye kujja ku mmeeza eno waggulu nga tulinako tusobola okubaleka tetusobola kutuula ku mmeeza ya waggulu yakukyusa buyinza nondeeta Katana ku mmeeza noleeta ne Lubongoya awo temubagala n'ogamba nti awo wanaabawo okukyusa obuyinza naye Kyagulanyi nzoga nti abo kabakomaawo kanjije n'abo opposition bentegera abaagala okukyusa obuyinza. So Mwami Kabuuka mukwogera ku wali mu kusooka ondaga nti NUP erekedde olusozi gambalagala ate lunene ne lwakuba abatulaba n'abatuwuliriza nga oli ajaagala talulaba manyi Omuganda agamba kayemba nantabulire esabala gwa bomba akati ate nampulira zibi bamugamba balembogo emusse yawulira kimu bwatyo bwazitta naye NUP otawulyerekedde lunene ekisooka lugenda kuba munda mu yo mwennyini olwaleero ffe tulina gye tuyita n'osanga aba NUP nga bali aba besimbye ku kifo kimu naye ng'omuntu tasobola kukwata munne mu ngalo mubuuza naye nga ne kadi tenagabwa naye kati bwena emala okugabwa era kati nga ffe bakyamani b'ebyalo bakati ffe tukulya security ku byalo byaffe okutandika n'olwaleero ngenda gamba aba defense tulina okusula nga tulawuna ekyalo omuntu bajjamu makadi yebakirire gwe bagiwadde amukuba amutte agambe ndabo bajja kulowooza gavumenti yemusi bamuyite bamuwe kadi kati tulina kuteekawo security ey'enjawulo kubanga abantu batadde amaanyi gaabwe batadde ensimbi zaabwe mu kufuna kadi kati oli bw'atagifuna ayinza okutuka so alabanga obulamu bwo okudda engulu kadi tulabanga ab'NRM beekubye bano n'obayita ozigabire awo nga bonna we bali wasobola okubaawo emirambo n'olwekyo omuntu mu demokulasiya bwe tuba tusaba demokulasi kyetugamba nti ffe tukole ebivaamu demokulasi tetusobola kubeera nga tusaba demokulasi watuwanirira demokulasiya naye nga munda mufu byetukola tebiraga demokulasi tetusobola kuŋŋamba nti otegese otaddewo ekibiina ky'ebyobufuzi nti abantu 64 babe nga be basalirawo eggwanga lyonna tekisoboka abantu bayise nze nakugamba wano mu kalulu kali akaggwa bampita mu kakiiko kaabwe akasunsula bagire ndolaba ebibuuzo bibabuuza lindako wali oyagala bwaki nali nesimbyewo kuwa kansala ali akaggwa wane waffe e Lubaga naye mwe ntuuka mu kakiiko nze njagala nnyo ebintu by'amazima ne mbagamba nze Kabuuka Sefiria nwaniridde eddembe ly'ebibiina okweyogerya n'okuddawo okumala ebbanga era nsibiddwa ebintu bino bye mukola sibikkiririzaamu lindako bw'otuukayo mu kakiiko ng'otudde ne basebufu bali awo bakubuuza bibuuzo nga ki kati bakubuuza ebibuuzo nno balina ne bakubuuza ebiri awo basobola okubuuza NUP ogitegeera otya kitwago ogikoledde ki naye ogenda okutunula bakubuuza nga mu sitwago tewali n'omu alina kyakoze nga ffe tulina mu sitwago bye tukoze tusibiddwa tulwanye tubaddewo kati nabatunuulira bwe nti bye babuuza n'enkola yaabwe nenjiraba nga yakudyekadyeka bannayuganda naye nga bo bagenda okujja okubuuza nga ne gwe bagenda okuwa kadi bamumanyi kiringa gino emirimu gya gavumenti gye balanga mu mawulire ng'olwedde okubuuza naye nga gwe bagenda okuguwa ali wali yayiseemu dda ne kadi za NUP we ziri nayimirira ne mbagamba nze nga bwe mbalaba Mwami Kayabulo oyo yali atukulembedde okumbuuza ne mugamba Mwami Kayabulo baddemu NRM nga mmwe mutukuba RCC wa Kampala bwe twagezako kwekalakasa wano togikwatako nebeera mwe mwavaayo otukuba emiggo n'olwekyo siri mwetegefu kumbuuza era kadi yammwe ngivuddemu mugisigaze ebyo bibagambira mu kakiiko abantu abo bampuliriza ekyo mukimanyi era nenvaayo seesimbawo neŋŋamba nti ffe ekikulu si kwesimba mu bifo bamaze okubuuza ebibuuzo byabwe Sebufu naye yaliko Sebufu teyaliiko kwaliko bamase Walukamba bakayabula Walukamba bagundi Aisa Kabanda bani abo Jeremaya Keya
nembagamba naye mmwe mwabadde batukuba emiggo wano mu NRM nga muli abamu nga muli n'aba RCC ba Kampala mbesiga ntya mbabulira ebyange ebyama nembagamba nganye mbiganye mbivuddemu bye mubuuza tebirina makulu mumalira abantu budde n'ofuluma nembasuulira empapula zaabwe n'enfuluma era nenga sijja kwesimbawo kubanga okwesimbawo si kyekikulu gye tuli twagala kujjako mu M7 era n'enfuluma nengera era ndi mumativu kubanga nze at least bwe mba ntegedde ekituufu ne bwe mba muntu omu kankola ekituufu okusinga okukola ekikyamu olw'okuba tuli abantu 100 nate nga wasiba omutima anti mu byobufuzi kankubulire mwami Sekanjakko abamanyi kabuuka kyensobola bakimanyi bwekimanyi nti ffe wano abo nga balimu NRM ffe twali tututunkana kakoza mutale okimanyi nti nze nali nduumira Solida One naye wandabako mu kamera Solida ne yakatolu bwangu gwali giduumiranga mu Lubaga naye wandabako mu kamera ekizibu ekisinza okukola obubi abaana ba wano buli kantu kakola kwe kwagala okukalaga ku social media gavumenti gye mulwanyisa erina buli kimu musanga naye beetegekedde naye twanyiga kakoza mutalo oyo nga atongoza ekisinde akitongoleza kodi Kampala awo musimanya ava mu kkubo ly'omulaabo tewaddamu muwulira kakati kyetwagala okugamba abatulaba nti ebintu ebisinga obungi tuli mu kukola bye tukola naye nga tuyambako nakyemalira olaba omuntu oyo akwata kamera olaba mu kuziika Jakaya nga bakuba majambere Jakaya ki yali Jakaya Nadduli Jakana Nadduli nga bamuziika navayo nenga nti omulaba oyo akuteka video oyo mukozi wa state kati oli ababeeramu nemukola kyemukoze n'abakwata naweza social media nemulabanga abakolera kumba ali mu balopo obujulizi mutagenda kwejjusa kati bannayuganda okuleka nga tutegedde nti tukola nabalabe Mwami Museveni yasooka n'atutegeera ekisooka n'atusoma nnyo n'agamba nti abo balwawo bitegeera ye ng'ajjanga bateekamu abantu bemugenda obitegeerera ng'ate akyusa enkuba kati abantu balitegeera nti NUP tukuuma Lubugo mu Lubaale mubbe nga Mwami Museveni amaze tufugayo ebisanja ebirala nga mutabani we yajja awo gwe wolizuukukira abantu okutegeera nti Sebaggala akolera Mwami Museveni nga Mwami Museveni atubumbye ebisanja ebyo simanyi oba waliwo nga abantu bagula wino wa Sebaggala saliwo baana batunda wino wa Sebaggala nga bagambye Sebaggala talina bitabo twagenda ku street nga wino wa Sebaggala wa 2,000 wino wa Sebaggala nga street zonna abatembeyi business nga bolaba abatembeyi nga mu kaseera ka Christmas nga batunda ebimuli ebya Christmas bwe kyali mu kutunda kadi za Sebaggala yakomawo wano njukira Sebaggala lwe yali Mwankole ne bagamba bamukubye essasi ne liyita mu kitogi ky'ekkooti ekkooti ya Sebaggala yali ya square yafuuka ekyobulambuzi nga bagitambuza mu kibuga bagitadde ku mutwe yayiseemu essasi naye ffe ng'abantu tubaga nti oyo Sebaggala asiba kiwaanyi abantu mubabuusa naye babalabanga ababi aba Youth Brigade baali banzitidde namuŋŋoonaawo kwogera ku Sebaggala twali mu kalulu ka Makumbi nga Winnie Makumbi amaze okufa ne batubuuza ki kye tuba tukola Winnie Makumbi asobola obwangu ne mbaga kye tuba tukola mugambe Sebaggala atuyambe tajja mu kalulu kafe aba Youth Brigade baali banzise kwogera ku Sebaggala n'ava mu America nga bagambye akomyewo okusoma abantu abateganya batugana naye Sebaggala tasoma abadde ayinayo omudaala bukya y'ennyama mwabadde akola naye nga abantu babiwuliriza Sebaggala abantu ne batambuza ebigere okuva Entebbe mpaka Kisaasi olunaku lulamba basimbula eno misana eri batuuka bukya Ekisaasi nga Namungi wo mutolina wooyita abantu ng'ekibuga kikwatiridde bwe kiti naye ng'abantu okuvayo baga nti Sebaggala akolera Mwami Museveni nga bayinza okutta bamala kulaba Sebaggala Mwami Museveni bamala kulaba Sebaggala nga wedde mu supu n'amanya nti akati agize bibategeera nti Sebaggala bujja akolera Mwami Museveni akati Mwami Museveni bwe yalaba Sebaggala naye yamutya n'amugula bw'amugula atandika amukolere bano be yali nabo teyabagula agenda okulaba Sebaggala lunaku aggwereranga Kando Sebaggala yatandika okuggwereranga Kando nga n'atuuka ekiseera nga
ne bwasanga abantu batano nga bamuvaako emabega asobola okwekweka naga abanjagaza ati Museveni agenda kutwaliriza Nuupu. Ssebaggala ono we yafiira ali ayingidde people power. Naye ng'akyavuga nga tewali no Seya goma ujjukira Seya aje agambye alagidde aje yajja buzi ku mambo badawo ngo twalina mambo badawo CBS awo ekyo kizimbe nga twannakimaliriza ekyo ekyamasengere nga wano Winnie Makumbi ne Sendi Kaddiwa nga bali lyanda kulyanda nga kizibu okulonda kawangula yagamba bugambi bannalubaga nsazeewo wa Makumbi tebabuuza ne bamuwa akalulu Makumbi ne bamuwa akalulu. Ssebaggala yaduumira Kampala ono division zonna 5 Kampala Central Makindi owa zonna Ssebaggala abantu ba Ssebaggala baziwangula nga Ssebaggala okusonga obusonzi nti ono nga toddamu kitegeeza bino ebiriwo era byaliwo naye kyenjagala bino byaliwo si bipya kyenjagala okugamba abantu abo batuwuliriza nti bw'oba okola ekintu nga muyambako omulala okunyigiriza abalala naawe suubira lwe bali kunyigiriza. Olaba omusajja gwe bayita Latifu Ssebaggala mulaba Latifu Ssebaggala mulaba nti bw'oba onoofuna Ssebaggala akuwagire ng'olina kuyita wa Latifu nakusolooza naye omanyi nti kati naye ali mu kufukamira ku tiketi ya Nuupu omanyi nti Ssebaggala yakuba famire ya Takuba yali yamaanyi nnyo mu byabufuzi by'e Kawempe awo n'akuba famire ya Takuba n'agiteeka wansi tebaddangamu kuyimuka nakati. Ensi egenza okutegeera nti Ssebaggala yali omukyamu Batakuba bali abatuufu nga ne Takuba baabikoowa ne babivaamu. Kati n'olwekyo bw'oba olina kyokola bw'oba ng'ogenda okumira ensigo y'ovakkedo sooka olowooze nnyo nti bwe naagenda emmanju eneefuluma kale ogimize eyise wano naye emmanju eneefuluma. Buli kyogenda okukola sooka okirowooze. Abaana ba NUP abali abatulaba nga tonnaba kutuvuma nga tonnaba kutukuba mayinja nga tonnaba kukola bikolobero by'osuubira kukola kwoyo atawagira NUP sooka olowooze nnyo naye kyempagira kintwalawa nga tonnaba genda mu kamera kuvuma bakulembeze n'abantu bakusinga genda mu kamera sooka olowooze nnyo kyeŋŋenda okukola kindekawa. Omuntu omugezi alowooza omuntu omugezi afumiitiriza nga tannaba kubaako kyakola. Wano tusooka kukola ne tulooka tulowooza. Wano tukola bukozi nga tufumiitiriza. Era nendaba abaana ku social media olina awandiika ekigambo kinene nnyo naye ogamba naye era Mukama amuwa omukisa naye yentegeera ye kubanga singa takyogedde twalitegedde ddi kyalowooza. Kati nga tonnaba kugira manya nti ebintu byengenda okuteeka ku social media omwana wange n'omuzzukulu basobola okubikola ki okubiraba kiriranga bwolaba emirimu gye tukola gino ogiraba abantu tebakunenyeza ku ki kyokola abantu bakunenya kiki oluvannyuma lw'ebyo byokola ekivaamu. Kati kankuwa ekyokulabirako ali eyandaba olaba nabaddeko ne mukwano gwange n'omwami Zambaale wabaddeko waliwo mu kafo akamu naye kimanyi nti yejjusa alina bye yejjusa. Zambaale agamba singa okujja mu kwesimbawo nava Mmengo n'alibadde w'amaanyi olunaku lwe yava Mmengo n'asulawo omulimu gwa Ssaabasajja n'agenda gye bamuwadde ssente nnyingi teyalowooza nti buli kyalumu nenjagala okwesimbawo. Kati Zambaale olwali ebimu ku bisinga omukuba ku gulawundi abantu bamugamba nti gwagulwa bw'otyo wasuulawo omulimu gwa Ssaabasajja olw'okuba ofunye akuwa ssente nnyingi. Gwemanyi nti abantu baliyo beegomba okukolera Obuganda bwe kiri oba tasasula oba asasulwa kuba waliwo abantu bangi abaweereza Obuganda ku bulungi bwansi naye gwe Zambaale olina omulimu bakuwa ssente ate ezitali ntone nnyingi. Ate Zambaale yali afuna emisaala egyo ng'afuna omusaala ogwa BBS ng'afuna n'omusaala gwa CBS nga gyonna gitambulira wamu ng'era akasente kajja nga n'erinnya lya Zambaale ku CBS nga ly'amaanyi naye Zambaale we bamusuubiza omusaala ogusingawo Zambaale n'asuulawo omulimu gwa Ssaabasajja n'agenda awali akasente akasingawo. Kati oyo gwe mwagala mulonde agende mu Paalamenti awali mwami Museveni alina ssente
ezifumbe byanyo ne bijja kitegeeza bw'anaatuuka yagenda kukola bya Basiri Kazibe. Abantu abato abo batuwuliriza waliwo emidiya ezimu kajiringa bola abasambi b'omupiira nti nze wa Arsenal njagala kugula musambi mulungi mu Chelsea ajje nsobola otwala ekikopo sifaayo ba Chelsea gwe batekola ki kati midiya ezimu nze nwewuunya n'abantu banno mubadde mutugamba nti ezo midiya za Museveni kati midiya ya Museveni esobola okuwaata liwa Museveni omulimu olowooza Zambali ayawukana nnyo n'ebya Basiri Kazibe era bwe tube twagamba abantu baga nti Basiri bagize bamuwadde obutwa bagize omanyi wano okolayo kantu kati Zambali baga bamugobye ku gundi ebyo byonna biba biteeketeeke nti bano okusobola okubasika eryo katubalage nti tugobye ne Basiri naye we baalaga n'opu ne bajjanga badduka omusajja bamuwalana bamugobye bakoze eki ne bamuwa kaadi. So Zambali tasobola kwawukana na Zambali wa NRM naye NRM wa Museveni bw'aba azannya amapeesa ge akimanyi bulungi ng'otwala palamenti nga mulimu balozi yasi bawalukagga bani twala tugenda. So kitegeeza Nansana omusajja tali fit for Nansana municipality. Zambali baleeta muleete eyo muwozi project Zambali era Zambali beba mujjayo kumutwala obakolera kugundi gwekimanyi nti Zambali yali ku radio ya Babo ya Metulo nga wa NRM nnyo wana nnyo Museveni bwe yakolera ku Metro awo omuntu takyuka anti yali nga tubulira ekyamukyusa bateeka okubaawo ensonga Zambali abo projekiti za muwozi naye nga bekweka mwambuleera ate si bokka kati gwetunulira nze nakulegereza wano ekyali Rubaga NRM ina bakansala 10 NUP nkaaga mu bana bana abakansala abala bonna bagatta bakola abakansala 10 naye 11 bawangula enkaaga mu abana nebafuna obwa speaker kubanga omuntu kino ekyambalo ekimyufu omuntu akyambala kungulu naye ekiri munda mu mutima ne Bayibuli egamba tulirabira ku bikolwa byabwe kati nga temunnalonda muntu abantu bano tulina obuzibu nti nga tonnalonda muntu ogwolonda y'omwetegereza oba gwolabya ayambadde bimyufu oba bya yero oba bya bbulu oba bya kiguliini n'olonda ye abyambadde omukubye muto kimunda kati abantu b'Nansana njagala kubagamba fe tubalabudde bukyali bwe mukeera ku makya ne mweyiwa amanda mu mbugo ne mulonda Zambali bw'abakola ebyakagabo temutukaabira era bwe twagamba abantu wano kuzahala nze Mukama akyampadde omukisa nti abantu benjogerako bonna abantu byenjogera balwawo okubiraba naye ku nkomerero banneebaza nga bituukidde abamu ne bafuna ensonyi nga tebaagala kuntunula mu maaso. Mwai Museveni akimanyi bulungi nti waliwo ebitundu byatasobola kuwangula kyakola afuna abantu be n'abambaza kkala ekimisana ne babeera nga baredi ekiro ne babeera mu yero awo Museveni takirinaako buzibu kubanga baba muyamba mukumira mu buyinza n'olwekyo abantu baffe nga mutulaba mwegendereze nnyo bye mukola ate nga tonnaba kukola kyokola sooka olowooze ekizibu kye tulina Mwami Ssekanjakko wano abantu naddala Abaganda ba leero tulowooza nga Uganda egenda okukoma olwaleero kyobola twagala kukola byamangu tulinga abali ku kyeyo tuli kukiyita mu lujja kubanga abantu ekisooka baweddemu essuubi abantu n'obubaka obubazzaamu essuubi babukwatira amayinja ne babukuba wano kyova olaba nti ffe tukyalonda abakulembeze naye nga tolina nsonga lwaki olonda nogenda notikinga buti nze Mwami Ssekanjakko nompa obuyinza nga nze nsalawo nkola amateeka ne mbaako bempera okulonda waliwo abantu abamu nga beetaaga kulonderwa ate Mwami Museveni awo watwagala zaatutema mpola 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 Mwami Ssekanjakko omuddugavu ng'enjala emuluma ng'emuluma asobola okukola kyotomusuubira kukola abantu ba wano tutambulidde nnyo ku mmere ya leero
kyovula banti omuntu bamugula ne bamujja wano ne bamuzza wano bamugula ne bamuzza nga balinga abagula ebinyeebwa. Njagala kwebaza emikutu nga gino TV program nga zino ezikyatuwa omwaganya ne tujja ne twogerako ku bantu. Ni waliwo ssebo awamu woolaga nga bamala nakuwa amateeka tuyogera ku gundi bwoti tuyogera ku gundi bwoti naye emikutu egikyasobola okutuwa ne tubuulira abantu fika tubabuulire bye mutaagala kuwulira. Mukama bw'anaaba abasaasidde bwatu atusaasidde nga tukyalina obulamu jagenda mbitegeera mpola mpola. Abantu baffe kati we batuuse balinganga alaba omutamiivu ng'omwenge gumuli bubi bw'omujjanjabisa eddagala lya bulijjo afa bagenda bamujjanjabira lya mwenge mpola 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 mpaka lwaterera baloka bamuzza ku ddagala lya bulijjo. Akati abantu abamu wano waliwo bye baatamiirukuka nga tulina genda nga tubibajjamu mpola mpola mpola. Era bw'okolanga pulogulaamu nga zino abakuvuma bw'oba osinga okwaniriza kubanga ate abo bw'oba olina okubuulira bategeere. Bwe bakutuma Mwami Ssekanja bwe bakutuma abantu b'okukomola osobola ogenda obanoonyeze mu muzikiti ogenda mu ekereziya ogenda mu butale wawwa gye wali abatali bakomole naye abali muzikiti bonna bakomole. Kakati bwe tukola pulogulaamu twanirize nnyo abo abatuvuma. Nze ngenze mbakolamu emirimu ne ku mitu gya WhatsApp gyembeera ogenda okulaba okuyitawo ebbanga ttono ng'ate mutegedde kyekimu. Waliwo omukyala mukwano gwange kamwogereko tajja kunyiga muyita Antisaala abeera Canada eyo. Tulina omukutu kwe twaliko ne bampisi nenjogera ekigambo nabagamba nti akalu kano ke tugendamu okusinziira bwe tuyimiridde nenteekateeka yaffe Mwami Museveni agenda kutuwangula oba atubbye oba tatubbye ne bagenda kumukola ki mulangirira. Ne mbagamba ate banaamulangirira agenda kutufuga emyaka 5 giggweko. Banvuma bampisaamu eggaali ne bampita byenjagala ne ku mukutu ne banjijako nga banyiga naye emikutu gino gye tutambuliramu ngenda okuddamu musanga ku mukutu omulala mugamba nnyabo naawe watwegattako dda kati ate awandula nnyo ebigambo n'okusinga ffe kati kubanga yategeera naye yakwetondera yakwetondera yanneetondera ate oyo no yali civilized waba yakwetondera era kati ne balaba omusana kubanga buli muntu waali ebintu abiraba kusinziira mu bimwetoolodde bwe kiri. Kati abaganda baffe bali ku kyeyo naddala bali mu Bawalabu bo bamanyi nti Mwami Museveni yabatuusizza ku mbeera ebatwala mu Buwalabu. Kituufu kyokka ate nze obwongo bwange buŋŋamba nti eyo embeera Mwami Museveni agiyambyeko buyambi nabo bennyini bakontributinzeeko ku ekyo nga bwe nagamba wano nti bwe tunuulira mu bitundu mwova ojja kulabayo abali obulungi olabeyo abali obubi n'abali obubi ddala naye bonna nga abafuga ali atya tunuulira oluguudo nga Waima Road lwali lwa ttaka ffe we twakulira olwali waliwo aluyitako nga ayisaako birime ebyo motoka zigenda eyo ne zitikka motoka ne zikola ki ne zijja ne zireeta kyokka waliyo n'aliyo mu kitundu kyekimu naye nga talina kyasobola kuyisa ku luguudo olwo. Kituufu olwaliwo waliwo omuntu abatulaba era abatuwuliriza ng'alina ennyumba wasula naye ng'otulo twabbeeyo okusinga kapito ng'asula mu nnyumba ya bukadde 5 naye nga taweza kapito wa bukadde 5 ng'asula mu nnyumba ya bukadde 5 gye yazimba ng'obaze poloti ye ate baliwo n'abasula mu z'ekikumi ng'obaze poloti n'ennyumba nga zituwa obukadde 10 naye nga talina kapito ya bukadde 10. Kati ate abantu ensi ezikula ekyo tebakikola. Twasooka kunyweza wajja ennyingiza n'alowooza ku tulo fano tulowooza nnyo ku tulo tulowooza nnyo okutambula obulungi okusinga ku bigazi ebinatwala mu maaso. Bw'okimanyi nti wano kankwekyo kalabirako Mwami Ssekanja obadde okimanyi nti mu Bayibuli ensi eyogerwako Katonda gyali ategekedde abaana ba Isirayiri yali Uganda mu byawandiikibwa obisoma obulungi. Waliwo yangamba Bakalamujja gye bali babaleeta va ku bazungu okuleeta Abayisirayiri e Kalamujja naye Katonda ensi eyogerwako ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki ye Uganda. Era n'okwata Abayisirayiri oba Abamerika oba Abangereza n'abakulembeze baabwe n'obaleeta wano naffe n'otukwata n'otutwala eri n'abakulembeze baffe myaka 10 tuva eri ne tujja ne tusaba obuyambi waffe
wano we wali omuntu ekisigo ky'omuyembe kikasuka nekimera nekigwa nekimera nekibala emiyembe nga togusimbye tokoze eki nogera nonoga n'olya ate nga gulina sukaali ow'enjawulo. Wano omuntu akwata ekiti kya muwogo n'akikwata abadde ayinawo bakuba miyembe enkonyogo nekigenda nekigwa mu kisiko nekimera nekijjako muwogo n'agira tewaliwo nsindala yonna ekirina. Wano e Uganda omuntu abeera wano wansi waguno waggulu ng'asobola okulimirako emmere kyokka nga wansi waliyo omusenyu ogw'okuzimba n'ebyobugagga ebirala. Mu Uganda buli kitundu we kirina amazzi va kugana ag'emigga nti omugga naye na wano wenyini we tuli bw'osimawo ofuna amazzi kito kiri mu nsi yonna we kiri. Naye bannayuganda abalina ebyo wano enkuba etonnya bwe tujagalira era tulina ne sizoni wano munnayuganda omusanga nga alina emyaka 8 naye nga bukyanga abaawo talyanga ku kirime kifukirire emmere agisimba mu sizoni Katonda n'agifukirira n'agera n'akungula ate mu kiseera ky'okukungula n'afuna omusana n'ayanika ne bikala. Katonda atuwa buli kye twetaaga mu budde bwakyo naye tetusobola kubikozesa. Wano olwaleero mu nsi efaanana bw'etyo mwe muva ate abaana baffe ne bagenda mu Buwalabu nga Bawalabu n'okulima nga Bawalabu bali ku musenyu bali malungu embeera y'obudde eba nzibu nnyo buli embeera y'obudde nzibu ne bava wano ne tugenda mu mawanga g'Abazungu esaawa yonna wabayo obudde nga bwa butiti nga babagana okufuluma ebweru wano waliwo obudde gwe bukyanga okula nga bagamye nti wali kufuluma bweru tekiriyo bweru budde wonna wenjagala kubanga enkuba etonnya yo nagimanyira nti ejja kutonnya ekye akawewo kagimu kati ninnya atakasana kaake kati naye tuva wano ne tulumba mawanga eri tunoonye ekyokulya. Naye njagala kukutegeeza omwana ava wano n'agenda mu Bawalabu naye nga bamuzaala katugeze Nakaziba nga oba muzaala Bukomero oba muzaala Mityana naye nga gyava alese ekibanja yiika ezo yiika 5 Azaroba nga atunzeeko yiika ogenda agende mu Bawalabu. Nze nina gwe mmanyi bamutunze ebintu bye jjajjawe yamulekera ennyumba n'amulekera ebibanja 3 bwenjogera ebibanja yabitunda n'ennyumba n'agitunda alinze kumutwala kuba kyeyo kumupangira mulimu naye ng'ate abagula ebintu bye ate be bali eri. Kati omuntu n'ateebuuza nti oli yagenda ebweru ayagala bino aweereza ssente bamugulire wano lwaki nze ntunda bye nnina byotunda oli ali ebweru byayagala byagula kitegeeza bye yagenda okukolerera. Akati obe wonna n'otumanya kambabulire wano bwe tutanyige mapeesa ga mutwe tugenda kutuuka mu bukadde bwaffe mwami Sekanjako nga kye nasoose okugamba abaana babagambe katukutwale wa Sekanjako akulye nga balaba omukadde eyeewese asula mu kayumba akagenda omukuba kubanga obudde bwo bwonna wamumala mu kukola ebitagasa. Obudde bwo bwonna wamumala genda ku biiki obudde bwo bwonna wamumala genda mu byamasanyu obudde bwo bwonna wano wali omuntu wosanga awasa embaga naye ng'ali mu kazigo ne landlord ng'amubaana. Embaga za wano mu Buganda omanyi bwe zitusala bw'okimanyi nti wano mu Buganda w'okola embaga era mikwano gyo ne gijja bangi bawadde kaadi naye ng'ebirabo bakuleetedde fulasika si kirabu fulasika n'amasuwaani ogenda okuva ku mbaga ng'olina fulasika 10 n'ezo naye nga weetaagako fulasika etya naye mwankole bw'okola embaga buli akwata akazinala okwogeraga nkuwadde ente nkuwadde embuzi. Wano w'osanga omuntu ng'ali mu muzigo naye n'akolera omwana birthday ey'amaanyi n'emalawo akakadde kibi awo munankole ye kyakola oba bali abantu ebitundira amuguliramu mbuzi ku mazaalibwa ge n'amuwa emukolera birthday akakadde dali gagano tuuka ng'embuzi yakazaala amugulire embuzi 2 aziteekewo amazaalibwa gana agenda okuddako ng'embuzi emaze okuzaala abaana abalala 2. Kati bwana Kabuka ntona tumaliriza njagala ndowooza mu ddakiika ng'emu ku 2 osamalizinge ku byabadde mu seeke mu kulonda baseeke abakulembeze atula ku lukiiko olufuzi olw'okuntiko olwa NRM. Akati n'embiranye wakati wa Kadaaga ekisooka kyendaba abantu banenya nnyo abantu ate obutalonda Kadaaga. Bani abanenya abantu bano akusinga ab'opposition singa biwulya mu Nuupu eyo nawudde nga Kyagulanyi agamba Kadaaga Kyagulanyi yagenze Busoga
Kadaga namuyita sengaawe neka ejukati murundi gwakubiri ogwo era na mutendereza nnyo nesimanyi Abannayuganda bajjukira Kadaga byakola kutogikwatako. Kadaga bw'aba ayogera gamba nti singa yaliye singa Mwai Museveni taliiwo kati abatagala Mwai Museveni kati Kadaga ffe tuli mu kugamba Mwai Museveni nti akaddiye ne banne bave ku buyinza ate Kyagulanyi bo basibawo bakadde basibawo Kadaga tosobola kubanga olina Anita Among katugeze nga guli mu kibiina ate n'oyagala otekewo Kadaga amaze emyaka n'ebisiiro myaka gya Kadaga gya kuwummula gye gyaba Mwai Museveni nga bwe tugoba Mwai Museveni awummule ne Kadaga bw'alina okukola awummule. Kadaga ate abakulembeze abali abatulaba mulabire Kadaga singa Kadaga yasoma embeera n'atajja kwesimbawo teyaligendedde mu buswavu bwe yaswadde gwe n'ogenda bwebedda ndaba 0-0 wafunye nnyo busatu 0-0 kamu 0-0 kamu ng'oli ali mbululu bumeka kakati bwe babanga aba NRM bakubya akalulu ne balonda Anita Among nze njagala kubeebaza simuwagira naye baalaze nti abakadde tubakole ki nga bwe bakoze ku Kadaga bakikole ne ku mukadde asinga bakuba akalulu bakuba oli ye jjajja mwami alabika abimanyi yagaana okumwesimbako ye yagaana tayagala amwesimbako naye nze ndowooza aba NRM batandise okulaga nti abantu abakulu bawummule tulete ku bantu abapya. Kakati gwe abali abatulaba ate nakyo bw'olufuula olutalo baagize omusogo ebusoga nalabye gundi mufumbiro nga Kyagulanyi ayogera Kadaga bannange nga musanyufu abula kumusiimula ngattu naye ng'ate ye bw'ajja wano ate avuma abakulembeze baffe bampuuga kati naye kituwa ekyokuyiga nti ewuwo abawuwo omuggo oguli ewamulirwa nawo tegukuba nsolo owuwo abawuwo abantu balina okitegeera naye aba NRM kye baakoze ekisooka kye tuvumirira ate nze sijagala kivumira nnyo nti kya bulijjo kati nga mu NRM baakoze tewali tubasuubiramu tewali tubasuubira okulwana tewali tubasuubira okukubagana tewaliwo kipya kyakoleddwa mu NRM kyabadde kitasuubirwa. Kati lwaki ffe tukuba nnyo tooki mu opposition nti tetwagala bali be twagala okujja mu buyinza bye bakola naffe bye tuba tukola ki bye tuba tukola olwekyo ebyabaddewo bituwa ekyokuyiga naye NRM bw'ogeregeranya n'ebibiina ebirala yasinzeeko nti at least ye yetegeka akalulu wadde kabeeramu emivuyo abeekuba ne beekuba naye ne kugwa nkuliko omuwanguzi atya omu. Tweyanza nnyo gona abadde osinzira okubeera nga otulaba olwaleero tugenda kukoma wano tugenda tutandikira awo olunaku olala akuume atakuumira mpeera wangale nnyo Ssaabasajja Kabaka.